ku lwairo Lusembayo ku nnaku 3 ezaateekebwa paalamenti y'eggwanga okubeera nga boogera ku nsonga z'amawuka g'eggwanga oba obukiikakkono bw'eggwanga. Twala kadde konna nga twagala okwanjula omubaka Robert Migadde Ndugwa, omubaka w'ebizinga eby'obuvuma, era agenda kubatubulira ennaku 3 zibadde eno biki bateesezaako era bafundikire batonna ku lwairo. Honorable otandikiraawo batubulire ensonga za paalamenti mu bukiikakkono gye tulungudde ennaku 3. Mbalamusiza koba abalabe ba SOT TV naye ate mu ngeri enjawulo abagira nga basinziira ebuvuma, twongera okusaasira abona abasoomozebwa ngeri ez'enjawulo z'ebyenfuna n'ebirala. Naye ate tukyebaza ne Katonda nti owaawo tutambudde, bangi batambudde okuva e Kampala okutuuka e Gulu, tetunafunawo accident oba kyekango. So twagala okwebaza Katonda ate era atusobozese emirimu gyaffe, tusobole okudda ate constituencies zaffe. Yes, Honorable, twatunulidde ensonga ya compensation oba okuyiga abaakosebwa olutalo lwa kkoni. Ensonga eno yabadde nnyo heated olunaku olwajja akawungeezi oba otulo lw'emisana. Kiki obuzibu buli luddawa era recommendation zimuwa ku nteekateeka ya gavumenti okulira abantu bano abaakosebwa entalo? Ensonga ya compensation ngazi. Leero twogera ku baakosebwa olutalo olw'omumambuka olw'okuba gye tuli. Naye bwonna agenda Uganda oba mu Central region ojja kusanga naye abaakosebwa olutalo olwaleeta gavumenti eno mu buyinza. Era buli kiseera ojja kuwulira ab'eruweero, buli kiseera nabo bagamba tetunaba, bwonna agenda ne mu bitundu bya Uganda ebirala nga mu Teeso, naye ojja kusanga kino kyekimu, ne mu Busoga ojja kusanga kino kyekimu. So ensonga ya compensation waliwo ab'olutalo, naye ate ojja kusangayo n'abo gavumenti be yaggyako ettaka n'ebuvuma ojja basanga nti okulimako ebinazi, eyo nayo compensation. So n'olwekyo compensation gavumenti bw'emala okweyamali bayifuuse ebbanja. Ogwamu ku mulimu gw'omubaka wa paalamenti oba gwa paalamenti kujjukiza. Kakati bwe tubeera wano, omuntu oyo abadde ng'abanjiza e Kampala nga byabanja by'eggulu bya Northern Region, nze ndowooza nti kikuwa essuubi okubanja nga ne gw'obanja Ministry ya Finance ne gavumenti nga bonna batudde wano Northern Region nga babanja nga ne bava mu lukiiko olwo mu ddakiika ntono nnyo omuntu oba atandise okufuna ekifaananyi ky'abantu abo bennyini ababanja obalaba yo ku streets nga abamu bajja okumpimpi n'awali Olutuula nga balowooza nti oba banaasasulwa leero nga paalamenti wezze. So nze ndowooza nti kyekiseera obuzibu obuva nti ogenda n'olaba nga ate okuliyira okupya kuzze abantu abali smart ogenda okulira nti oli ekizibu kye yakirina mwaka guwedde, guno omwaka ate aliyirirwa. Tubalabyeko. So nze ndowooza nti kino kiyambako buyambi bantu bano okufuna advocacy ku nsonga ezibadde zibaluma, we domesticate n'ensonga netuzisoosowaza nga tuli mu bitundu bino. So gavumenti naye webanga erina amatu ate kyetusuubira nti erina okuba nga egalina, bweddayo eba erina okubeera nga naye erina kyerina okukola. Kale Honorable, toyanza nnyo akadde k'otuwadde okusobola okwogera ku nsonga ez'eggulu era nga tusuubira nti olwaleero paalamenti egenda kuba nga efundika ebirowoozo byonna bijja kubeera nga bitwalibwa ate eri akakiiko kali akafuga eggwanga executive bongera okutunuulira ensonga zino n'okusala amagezi butya bayinza okuyamba abantu bano. Olw'embaka Robert Migadde era nga yamyuka ssentebe w'akakiiko akebye obugagga bw'eggwanga national economy mwayogedde ku nsonga ya ASWA just mu butikitiki. Honorable, ettaka eryo ne ranch eyo ASWA na manjega ebbanga eddene. ASWA luliro lya gavumenti era weewaayo abantu mu bitundu bino nga basuubira nti bagenda na Greek ejja kulunda ng'ente
bwebawa nabo benyini mu region. So kakati abantu bano bwe twabakyalirako emyaka egisetta balaga nti newankubadde ettundu lino libaddewo naye ate ente zijjaziwangamu ne zigenda ne ziwa abantu b'ebitundu ebirala kati nga baga nti fe abaawayo ettaka lwaki temutandika kufe. So mu nkola entuufu bwekyantandise ate oluvannyuma ebitundu bimu ne bigenda nga bigabanyizibwa abantu atokolerako emirimu emirala bwe tebalowooza nti abantu abo si bantu baabwe. So muva questions nga wuwulira abalaalo nejjo walabye gundi bukugeza okutangaza abantu tebagala kuwulira balaalo so ebintu ng'ebyo n'olwekyo land question ensonga y'ettaka ekyali nayo ngazi kuba n'ekyo ekyali ranch eyo nakyo bulimu ate ensonga yakiyeteko lyagamba ezaffe tebazikkiriza kuliirayo nti ddundiro lya gavumenti lwaki ezaabana abalala zo bazikkiriza okuliirayo. So nerowooza nti gavumenti terina okukola ranch eyo tulina sente zetwayisa agukage smart. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.